Matthew Kanyamunya atusiddwa mu bbaasi ya 10 ku kkooti enkulu Malyaga ekyemisana okuddamu okulira okusaba kwe okwokweyimirirwa mu maaso g'omulamuzi Wilson Kwesiga. Kigambibwa nti Kanyamunya yakuba munne Kenneth agenda amasasi agamuviirako okufa mu Novemba omwaka ogwedde ku Lugo bypass bwe yali amukolowodde emmotoka ye yalimu ne muganzi we Cynthia Munwangali. Bano baakwatibwa ne bagalirwa ne muganda we Joseph Kanyamunya wabula bo ababiri kkooti yali yabayimbula dda kakalo kaayo. Kanyamunya amaze ebbanga ajja asaba okweyimirirwa wabula olw'obutaba obw'omulwadde kkooti ezze Muganda okweyimirirwa okutuusa olwaleero lwakyusizza omulamuzi era ng'omulamuzi Wilson Kwesiga y'abadde awulira okusaba kwe. Kwesiga asise kulabira oludda lwa gavumenti olwali lukulembeddwamu Immaculate Angotoko n'oludda lwa Kanyamunya olubadde lukulirwa Pulira Ochieng Evans okwegendereza era n'obutamalira budde batuukire ku nsonga ezo ze bamanyi nti zasimba. Pulira wa Kanyamunya Ochieng ategeeza ng'omuntu oba atazanku musango gwonna okujjako gwamuteekebwako. Remains an allegation until proved otherwise. Court can find evidence sufficient, court can find it and the presumption of innocence is in favor of them. Agambye nti amaze mukumira ebbanga ddene nga si mwetegefu kudduka singa abeera yeemiriddwa. Alaze omulamuzi Kwesiga abantu bataano abamuyimiridde era nga bano bakulaba ng'ajja mu kkooti lw'ebeemetaaze omuwaba gavumenti Angotoko akkiriziganyiza nakyo kuba abamuyimiridde bamatiza kkooti wabula ekyo kubeera nga tabalaze kkooti nawe gye babeera kye kimweraikiriza. Evidence such as payment of receipts to confirm that the tenancy has since then been running, because one of the main reasons is the payment of rent, which should be 5 months in advance. Muganzi we Cynthia Munwangali wedda mu kkooti mwali ng'akutte sapuli nga bw'agisoma. Omulamuzi Kwesiga asinzidde ku nsonga eziwerako nti omusango guno gwatwala ebbanga ddene nga teguwulirwa olw'obungi bw'emisango. Ategeeza nti gavumenti omwonoonirako ensimbi nnyingi nga n'ekkomera ly'Oluzindafunda nti kyokka okumuyimira tekitegeeza nti era omusango guwedde. Amukkiriza okweyimirirwa n'ateeka obukwakulizo obuwerako. The applicant's previous failures to be granted bail is a bar to him being granted bail in this application. Amulagira asitula obukadde 10 ezaabuliwo ate abumiridde obukadde 10 buli omwezi zali zaabuliwo. Amulagira asse pasipoti ye ku kkooti ate alina okuyanjula ku kkooti omulundi gumu buli mwezi okutandika nga 6 omwezi ogujja. Bo aboluganda lwa Kenneth Akenda bafulumye kkooti ng'abakaba ne bategeeza nga batasobola kuwakanya ebya kkooti newankubadde nga bali mu bulumi olw'omuntu waabwe yattibwa. It hurts us, but we accept. Pulira wa Kanyamunya Ochieng yeebazizza kkooti olw'okukkiriza okusaba kw'omuntu we. Naye lwaleero tulira bulungi kubanga bail batuwadde. Josephine Senfuma yakusakidde gulino ku Lwabukedde TV.